Abayimbi bakedde omukulembeze wa ggwanga His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu maka ge ate okubaako okwegeziganya okw'enjawulo oluvannyuma lw'obafubuutula gye babadde balowooza nti babaagala era bulijjo gy'obadde bakolera nga balowooza nti munnange baatuuka ebyabwe byabatambulira bulungi. Mukwano gwange, muganda wange, nyongera okujjukiza n'okutegeeza nti ate ensonga erabika nga efuuse ndalamukko. Baali basuubira nti bano babaagala okusinga bannayuganda era baali basuubira mbu kati baatuuka Uganda yaabwe naye muganda wange nsonga evuddemu ndala nnyo badde balowooza ate si bituuse. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti ffe tukyaliwo ne Uganda waffe weeri ekyatambula ate tukyagenda mu maaso n'ebyo bye tubadde tusuubira. Bwe baba balowooza nti be bategeera ennyo balowooza nti Uganda yaabwe. Twongera obajjukiza n'obategeeza Uganda ya bannayuganda era ffe tusimbudde ate nga tugenda mu maaso. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bino gy'ojja abagamba nti twetegeerere tuleme kuwa chance bantu ba lubatu kututegeerera nga ate naffe tusobola okwetegeerera nga bannayuganda abayimbi ne tuganya ekitiibwa kyaffe era ne tutwala ggwanga lyaffe mu maaso. Tebaabiwulira. Kakati saa zino lwe bapakutana bagenda wa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine which is okay era tubaaniriza mu kkubo ettuufu kubanga mwali mwawaba kati mutuuse. Ntuwoti singa essawayiro alien yeegatta ne Bobi Wine munoonya kuddamu kutta bantu. Ensibu ngara gigamba ki obusiru buno ndwadde mbi. Kakati mukazi gwe Bobi Wine yulede kizibu gye muli okutali musajja wa mwoyo kizibu. Bobi Wine kirooto kyantiisa okutali musajja wa mwoyo. So tekyetaagisa musajja wa mwoyo kubeera nga yeegatta ku Bobi Wine ng'osimanyi kubanga yeegatte ku Bobi Wine teyeetaagisa. As a matter of fact alina akalulu katya so teyeetaagisa. Oyagala tutegeeza nti ebbanga lyonna Kyagulanyi okubeera Museveni ekizibu oba Kyagulanyi okubeera gavumenti y'ekizibu abadde musajja wa mwoyo. Abadde musajja wa mwoyo si musajja wa talina makulu okitegeera talina. As a matter of fact nkozesa nnyo omusajja wa mukulu wanisa Kyagulanyi nga Kyagulanyi tabanyeka era alemeddwa. Kati ogamba otya omuntu alemeddwa nti ate we yeegatta ku Kyagulanyi bafuuka ekirooto ekyentiisa setotolayi naye yo tuveeyo. Ekindese kyekiriwa omukazi ono yakoze akatambo yakoze vidiyo nendaba bites ez'enjawulo ku internet naye kana akatambi mukala akenkuttemu nammwe abalabye obutambi obwo buno bujuliisi munyambe ekintu kimu oba mutuyambe ekintu kimu. Akatambi kano mukasindike eri secretariat mukasindike eri bekikwatako buno bujuliisi onfuna. Museveni yatugamba tatta bantu. Museveni kenyini mbigambo yagamba he doesn't believe in murdering or killing his opponents. Museveni onfuna naye ate omukozi we avudde yatugambye nti simanyi oyo mutabani bwanegatta oyo muvubuka bwanegatta ku Bobi Wine bajja kutta abantu. Munoonya kutta abantu mu bigambo bye kitegeeza nti Museveni bulijjo batta abantu. Onfuna omukozi waabwe abawaddeko obujulizi nti batta abantu. Full figure akonfaminze ebigambo byo betwogera nti bana basajja batta abantu babawamba babatulugunya babarepinga bulijjo ebintu byennyini Bobi Wine byayogera ebitusibwa ku bantu baffe naffe kenye byetwogera ebitusibwa ku bantu baffe ono abyogedde akyogedde. Abantu baffe battibwa ani abatta bakamaabi akyogedde. So obutambi buno mu butereke tereka obutambi buno mu ssimu yo sibalaba mutereka ebintu bino obutambi bwono omukazi nze mbutereka muno obutambi bwono omukazi bwentereka naye mutereka obutambi buno era abasobodde musindika obutambi buno ku secretariat obwo bujuliisi
omusajja agamba sitta abantu mukama we gwakozesa avudde yakugambye nti batta abantu waliwo olugero waliwo eng'ombe egamba nti oba goonya webeera mu mazzi nekusimanyi yekubulira simayo baterera ennyanja kati ono abakolera bwakugamba nti batta abantu lwaki oba owakana ate nga naffe tubadde nga tukyogerako nti abasajja batta abantu lwaki oba okiwakanamu nti tebatta omukozi waabwe akoze eki akikonfamize nti batemu batta saagala mwerabire emabegako mu kalulu ka 2021 kenyini mukama we Museveni yavaayo n'agamba gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalaho yagira bwatu wansi nja kuyita hansi nja kugimalaho mu bigambo bya Museveni kyekyadirira kutta kuwamba kutulugunya ono byayogera mutereke ebintu bino muli mu statements omukazi ono zaavaamu nga mulino zitereka muzitereke mutta abantu baffe bakimanyi saagala weerabire muganda wa mwanyina Olivia Lutanga yakava mu komera ayina statement era gye yakoze era ku bantu abo omusajja omupromota yamugamba nti mukkirize tukimanye emisango temwagiza naye mukole eki mukkirize okagede kaddayo ku statement yono omukazi batta abantu okitegede kati Museveni ani yatta abantu baffe nga 18 ne 19 I think November ani azatulugunyanga abantu baffe ani azinga abantu baffe bulijjo babyega badda mu kamera nebogera bino nebogera bitakwatagana n'abakozi baabe nyinyi bakimanyi nti abasajja batemu basi kyogedde kati mwayi Museveni ne banno munaddamu okwegala nti mutulugunya abantu baffe temutta bantu baffe ng'omukozi wammwe avuddeyo n'akikonfaminga nti muli batemu muli basi mutulugunya ikimala bumasi ekirala awo wennyini nga wenjagala okwongererezaako mwe Museveni ne banno wawe kyawandiikibwa nti omuntu aba takkaanya nammwe ayina kuttibwa ayina kutulugunyizibwa wawe kyawandiikibwa mu ssemateeka w'eggwanga Uganda nti omuntu wabanga awagira Kyagulanyi abamulabe ayina kuttibwa ayina kusibwa ayina kutulugunyizibwa wawe kyawandiikibwa mukitubuulire ku statement yo omukazi era gyakoze nti mulinda simanyi kino ekivubuka simanyi ekineegatta eri simanyi buleke mutandika okutta abantu wawe kyawandiikibwa nuku kibiina kyabwajeekera ekibiina tekiri register tekiri mu mateeka lwaki temukijjaawo mwatugamba mwaleta enkola ya multi-party system temubyagala lwaki n'enkola y'ebibiina tugijjaawo tusigala tumanye nti Uganda erina kibiina kimu kya yero lwaki wawe kyawandiikibwa nti omuntu atakkaanya nammwe alina kuttibwa alina tutulugunyizibwa wa nekisembayo ono mukyala ndabyakirana agambye mbu simanyi ana byagambidde musimanyi abakolera simanyi temubasiima temusobola kwagazisa abantu simanyi kufuuka simanyi bikoze bitya temutuwa abantu bandyagadde okubeera nga bengira NRM naye temubawa nze abuuza Museveni ne gurupu yesale musale fenna mu Uganda milioni 45 twekunge tugende eggulu asali musale buli muna Uganda amwe sente bizibu yeggwanga bigwewo twekunge fenna tugende eggulu milioni 45 tugende eggulu tulumbe eggulu sali musale buli omwamu we ebizibu yeggwanga bigwewo kubanga mutulaga nti abanange Nefulufiko lo salimu salo utabawa sente ezo nga wabeera abagambye okulondamu abamu n'atabagolooza musiru ekisoka kimanyi nti ebintu byakola abikola mu bumenyi bw'amateeka
sente, that is taxpayers money. Eziri meant okuzimba amalwaliro, teka ddagala amalwaliro n'ebisigadde azikwata n'aziwa a batch of stupid idiots like you. Hakimanyi abikola bumenyi bw'amateeka. Era nkimanyi muliyo kumubba. Kitegeera. Kati nze abuuza sale Abannayuganda ffe Uganda yolegi eye ebizibu bigwe. Ffe nga tubakunga milioni 4 mwezi nga zijja waggulu. Buli omu omuggyemu. Mwana. N'oli abantu n'olaba abasajja engeri gye basiriwazzaamu abantu. N'olaba abasajja engeri gye batwalamu eggwanga lyaffe maani. Omuntu ng'eggwanga alifugira mu nsawo bw'ati. Ogamba nga konti ensawo mwalifugira sente zirimu zine nga si sente zaffe. Mwana bana abasajja. Bakwate milioni 10 bawe kiri ekibuga buli mwezi. Milioni 10 akole ki? Banna. Kwegamba sometimes ogana obirowoozamu n'ogamba naye ddala kati wuyo yagoya abayimbi naye nga abayimbi sente zaboononeddeko biliyoni 37 n'ezisuukawo by the way. Ezo sente zibadde zisobola okuzimba eddwaliro eri ku mutendera gwa Lifaaro. Ne mugenda muna buli kimu ng'eddwaliro ddungi yaziwa bayimbi. Kagamba NRM Uganda efuuke ya NRM twandigambye Uganda gifuule NRM yonna nga tulinawo examples zitulabako. Look, mwe n'abalina ideology ey'ekisiru ng'ono omukazi. Tugende mu districts ezirimu bakada ba NRM nga ba MP kyekiriyo. Nze ndaba districts ezirimu bakada nga ba NRM ate embi nnyo ombi nnyo n'okusinga efeeriyo opposition. Gende ni wabumbulukusa ettaka aliyo siwe NRM. Atugende mpola mukyala w'omukulembeze, mukyala w'omufuzi sina mukulembeze, mukyala w'omufuzi Museveni bamuzaala wa eno mu district ya yatoka kiruula wa eyo gego laba amasomero gayo gafaanana. Teyakoma okwo yawawa ne ambulance nga yatukutuku. Mugende eyo naye mbizi esinzidde egambye nti asali musala abantu bawe ssente. Omuntu wabeera mwe nale muwe ssente yonna togefunde NRM ebizibu biggwewo nga tulina n'ebyokulabirako bye tulaba nti bakadazi wa NRM ba MPs wa NRM gye bakiikirira wafu nnyo. Kubanga twandibadde tugamba ba MPs wa NRM gye bava gye bakiikirira matabuta wafu. Naye mbizi ekuga mwana basajja mmwe basajja mmwe nziramu bajjukiza obutambi obwo mu bukuŋŋaanyi, obutambi obwo mu busindika ku secretariat, obutambi obwo bujulizi. Full figure awaddeko omukama w'obujulizi nti atta abantu. Ate ng'oli ne gavumenti Museveni kennyini ali mu kubyegaana nti tatta ne full figure akugambye batta. Mumusindike gye bulina okugenda mu vidiyo onfaminga nti muli batemu muli basse mutulugunya